kimanya nze nina amagulu amalungi kitegeera naye ffe twakula ewaka nga tetwambala twakula nga twambala biwanvu nga twebikka kati ekyo sisobola kale kukola ki nti nsambala bwe ntibakubeera nti nakulabu kitegeera ate nefiga yange nnungi asimbi ebina kweriri maama buli kimu kwekiri ekibulamu kuwanvuwa naye ate nawo mmalirawo katwegumye ffembi kubanga butange nange siva wooli njawo ekirungi obwongo tebabupima mu kiro omuwanvu n'omumpi ki ekyekimu awula obadde vibe olwaleero maama mpulira maama twabadde tukuza amatikira g'omutanda ate twakulabyeyo bonna saabaddemu mu Kampala oba tewayitiddwa ne mu Kampala saabaddemu bambuulira naye nga saasobodde kubeerayo kikyogamba eri obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwa Buganda jasi tubeebaza okubeera nti babadde bantu balungi okuba obwakabaka bwa Buganda bwe babeerawo era tusaba batubeerere bantu balungi tusaba Mukama abawangaaze tusaba Mukama awangaaze Ssaabasajja kabaka waffe so tusaba Mukama abanguyize buli bye batukulaanira kubanga byonna byonna biba bituwa lasi ekitiibwa ky'obwagi ati bannange munsayire nze nkyali mu struggle yakuweerera abaana kitegeera so kirungi genda mu maka oleke ng'abaana bo bababanja fees ogende ng'abantu tebalina kyakulya kitegeera ogende ng'ewaka mu kyalo maama wange oluusi sinnasobola kusitandinga kumala musobozesa genda wa naye nga Allah namusaba ansobozese era nkimanyi nja kugenda nshaala